Yes, Edrisa Msuza natera agudde mu bintu muwala wa president we Togo bwavuddeyo namuwa sentence ajja kuba nti obolyawo yamukobye mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso namaloni kiboya Maxud Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti osubscribinga webala kuba nti otwagala webala kuba nti otubongako anytime buli lwe tujja wano n'ogamba nti yes kakyali kange kakokaze kebala kuba nti yes kanka checkingeko ndabe nti bambi nkabongako mpola mwenna mbatumiddeko bakyali bange mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mutuvimbisa mwebale kuba nti buli kaseera bwe tutaddeyo ekintu mwabasooka okuba nti mukifuna yes twabagamba gasookera wano ne gazibuka gakisansanira ewalala era nga mu sisitimu eno twafuuka bannamba limoja abo bennyini abo abakulimbalimba musimanya biki oyo parapase ffe waneno tukuleetera amawulire agali authentic gosobola okuba nti ofuna novimba naffe mpola kantumireko kyali wange Esther ogamba otya Baby Tina Doreen Dorothy ogamba otya mbatumiddeko mwena gye mulidde ogamba otya katwala omukisa guno okutumirako kyali wange amanyikiddwa nga Going Lucky ogamba otya Rita Kais ogamba otya Promise Rihanna Kenzo ogamba otya Ruth Baby Winnie ng'oli Saudi Arabia kutumiddeko ne bakyali bange mwenna ab'enjawulo abali mu nsi ez'enjawulo mbagamba nti mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mutubongako anytime Julius Katongole Julio Katongole ng'oli yes oli Dubai kutumiddeko blood wange webale kuba nti otambula naffe waliwo kyali wange bannange omuwala ono omwerabidde Viki yes Rahuma waliwo okay bamuyita Rose nawe nkutumiddeko team Edrisa Msuza mwenna mbatumiddeko mbagamba nti big up on yourself mwebale kuba nti mutambula naffe Tim Musuza, Tim Kenzo, mwena batumideko kwa Tim Rema na Makula, namwe batumideko Uncle Joseph Mayanja, nawe kutumideko Lord Mayor to be 2021, atenga ngenda kutwala mukisa guno kutumirako blood wange Payasi Mulindwa Mayanja omulindwa nga King Mulamba bamuyita King of the East Saka Free Boss #1 mu Uganda sawa zino Uncle Pius Mayanja Uncle P Palaso nkutumideko webale kumanto chivimbamu wakubye tuni y'omwaka bulade Paso wakubye timu y'omwaka wakubye tuni y'omwaka anko guno mwaka gugo abantu balina mu 5 basoko bavuge mu speed wogenda kubatera yes nga bamaze okiwulira Paso no yomu ku bantu abali talented wakuba nti Uganda yali ebamye omukisa okuba nti bamuwulira n'okuba nti bakkiriza kyakola naye nga ssaawa zino bw'otunulira malamu okuva ku lyrics tune engeri gyetambulamu muganda wange ojja kakasa nti Pius Mayanja wa tabu katino tusimbudde agamba kyaliwo nti kajimso kaze wano katuvimbisemu katubongeko era nga bwe katusaako namulira genjawulo wetwogerera Kenzo ali mu bintu nchidamu bwetwogera Edrisa Msuza Kenzo ali mu bintu banji muddawo ne mugamba nga Kenzo batamanyi kuyimba mugenda ne muzala wa abantu abatandika nga bakola endongo yabwe ne mulowooza nti bakyali abo bafala mulowooza nti abapetwabira mu masuti ne bakuba amakote ne basima amatayi bokabe bakivimbamu ne mwerabira nti talenti esigala talenti baana banji abali abatandika okuyimba temwagala bawa matu baana abali abatandika okuyimba temwagala kuba nti mubreathinga temwagala kuba nti muba support temwagala kuba nti muba bererawo wanono Kenzo agenda abadisapprovinga agenda abalaga nti byemukola byonna byambwa banji matandika okuba nti mumuyeyamba omukyala yagenda naye nga ate temumanyi mukama kiyamutegekera wetwogerera munnamasaka atandise okuba nti buli kimu ekyakabi akituukako gwe bwobanga wepikira Natasha Mora President Museveni nga gweyagala okufuna Edrisa Msuza already yafunye dda muwala wa president we Togo nkiddamu bwobanga wegomba okuba nti owasa ku muwala wa president era nga ebiroto bye byakufuna muwala wa president nawe osobola okuba nti ogwako mu bintu nga ghetto youth pick up on yourself nkikwagaliza okitwale naye nga ate ebiroto bye byolimu byolotako Edrisa Msuza byatambuliramu omwana enzaalo y'amasaka yajja mu Kampala ng'alinnye yes ekimotoka ky'amatooke yajja mu Kampala mpula n'asooka asenga wali ekibuli n'atandika okuyiiya obulamu wanono yagenda ku switch eze Kampala n'atandika okuba nti anoonya 10 however much mukama Katonda yali tamusobozesa kuba nti asoma wanono yagenda n'asamba ku mupiira mu
mu academy ya sports club vile manyikidwa nga Jogo Yanga wanono muvubuka bambi watu beyavaawo nagenda ku lubiri SS nagenda mu maaso n'ekitone kyekyo omupira tekyasobola kuba nti kimuleetera maja olw'okuba nti omukulu oyo yali tasomye bulungi yagenda ku streets z'Nakivubo nafuuka boloboy natundiranga promota Baruga Harry Baramu amazzi wano yavaawo nagenda mu studio nakola akayimba bakayita loni kasooka mpola mpola nagenda nakola akalala wanono yakola kayimba ne Mickey Wine bakayita ya nimba kamusobola okuba nti kamutambuza era nga Kenzo mu 2010 yakuba title kawona mawanga bagiyita Stamina yetuveeyo Stamina afuse Stamina nakuba Staros yaleta BET Award e Kampala yasookera ddala oye bamuyita Kenzo kati nno byonna bikoze awards zonna zikoze bingi nsi nnyingi zatambuddemu afunye emikwano egy'enjawulo afunye abakyala ab'ettabu okuli ne Rema Namakula abamu gwe mwatandika okuba nti mumusekerera mbwa musuddewo bangi mwatandika okuba nti musekerera Kenzo nga mugamba mbu si musajja ekimala mbu tasobola kuba nti afunayo omukyala asobola kumwagala wowe muswadde abaana b'e Kampala bagezi ate nga bali calculative omwana yagenze nagamba munenti malamu katino musajja mukulu amanyikidwa nga Edrisa Msuze naku zino yali mukumalamu nga wetwogerera yasobodde okuba nti nga bakata yes enyonyi okuba nti zitambula musajja mukulu Sheni yasoose okufuna yabadde mu ggwanga lya Togo era nga Sheni yabaddeko abawanvu n'abampi yabaddeko abakungu ab'enjawulo kwogata n'omuzanyi eyali owase n'omututumufu ng'ava mu ggwanga lya Togo gwe bayita Emmanuel Sheikh Adebayo y'omu ku bavubuka aba Africa abasooka okuba nti bakkirizamu mu Eddie Kenzo era nga Emmanuel Sheikh Adebayo yakwatako esente ze enkalu naziteekamu mu Eddie Kenzo. Adebayo yagenda mu maaso n'okuba nti atumbula music wa Edrisa Msuza mu ggwanga lya Ivory Coast mu ggwanga lya Togo era nga mpola mpola yasobola okuba nti era amutumbula ku lokalo lwa Africa n'okuba nti amulaga baboola banne era nga twamaliriza nga Emmanuel Sheikh Adebayo yatutte Eddie Kenzo owa Didier Drogba mu Ivory Coast mpola mpola nga bavuddeyo Kenzo yakomawo ne Kampala nagenda ke Senegal na meetinga Chidiofu era nakomawo nagenda Togo na meetinga Emmanuel Sheikh Adebayo yasobola okuba nti afunira Eddie Kenzo gig mu Togo era nga Kenzo yakubye show eyalese bannatogo nga bamusinza ono nno basoose kumwaniriza ku airport nga kabaka ensi yonna yabadde emulinze Kenzo ensi ya Togo yonna yabadde mulinze era nga ku airport bamwaniriza nga kabaka kizibu nnyo omuyimbi wa Africa okutuuka wanne batandika okuba nti bamwaniriza ne Wizkid bw'ajja wano ebiseera ebisinga oboolyawo abantu tebagenda ku bisaawe wano nno gwe twasemba okuba nti twaniriza mu ngeri y'ettabo yali Uncle Busy Signal olw'okuba nti basajja mukulu amanyikiddwa nga promota Suleiman yazisa ebivulu mu kibuga Kampala. Kenzo mu Ivory Coast bamulindidde nga king wano nno yakubyeyo music era nga ne muwala wa president yapadde ku mukolo guno mpola mpola mukusanyuka okw'amaanyi mukuba nti omukyalo ono mukuba nti omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti asanyusa abantu. Muwala wa pulezidenti w'e Togo yasituuse mpola mpola nga talina abakuumi be n'agenda nakuba Eddie Kenzo akaama era nga yamamaliriza nga mufuuye $, ez'ettabu. Kenzo ssaawa zino takyalikana kambata sente azikwatako sente azikombako sente buli kimu kyayagala kyazikozesa. Wetwogerera muwala wa pulezidenti w'e Togo yagambye Kenzo namugamba oli handsome namugamba oli talented namugamba nti oli muntu w'abantu njagala bambi tukwatagane ofuuke bba wange ojje mu famire yaffe naffe tukufuule naffe taata waffe akufuulire ddala omwana we waka kubanga oli musajja mubalagavu. Wano Kenzo oba oliawo kyeyalindiriranga embuyaga kibuyaga kyeyalindirira simanyi mbazi kibuyaga asudde. Musajja mukulu ono yasituse bulambalamba era nga wetwogerera ali mu system za pulezidenti w'Etogo muwala wa pulezidenti w'Etogo ennaku zino amatooka agatokosa bupya mpola mpola agakuba takyalina mugole mubadde mulinda omugole wa Kenzo yamugye Togo nkugambye amanya n'eddoboozi bamuta Ntambi Kimso namba Richboy Maxudi Junior. Genda ku Facebook teekamu Ntambi Kimso tugende mu maaso mpola mpola. Genda ku Twitter teekamu Kimso 16 ogenda kuba nti onfuna. Genda ku TikTok nkozesa Kimso 16 teekamu obeere nti onfuna ate nga ku Snapchat nkozesa Kimso yes Ntambi Kimso ate nga
Boda wali mpola yes. Boda wali ku Instagram ko Santambe Chimso 5 omukutu guli gumu. Uganda mukamule sobola kuba nti subscribing kwatanaba kuba nti subscribing nawe ya subscribing edda ngamba kikasero bali nti subscribing nawe ya subscribing edda ngamba tipiga bali yourself like a comment yo mu comment section tubena tukwatagana mpola genda ku Facebook nonya ko page yafe bagita Uganda mukamuli. Bye bye for now.